nze na Kobe Bryant nga Raste Makerere mulabyewa. The guy is good, is doing good internationally. Mbulirayo muyimbi wa gospel ava wano nakuba ekisaawe nakuba shonga limu abantu 5-10 ebulaya nga bazungu oyo gwe mmanyi Exodus gwe mmanyi. Kati when you kill our people kuba tulina kuzimbira kwabo actually yasoka gwe nosoko kulaba yali Levikson yali Exodus oyagenda mu kanisa ya TDJX twawulira nga atukoledde kati wobakuba noveri n'ebiwalaata byo notandika okugamba bw'abayimba gospel bali kino tomanya kyobose obosse omugigi omupya ogenda oyimuka. Therefore kati ebyo byalaneke mwamupikapika nga naye mupika balloon. Omukulu oyo twali tumumanyi nti yali kyaliwo nnyo era nga gwomu kuba mupika ssebo. Nekakati nkubuulidde nekakati kyali wange nnyo era kyovola nkugayo ensolo mu bembooko ate ne mugamba terera wano tunywe caayi. Lanek kyaliwa actually Lanek njagala nnyo nakigambye musumba jeshi namugambi Pastor Josh oyo omwana wa Pastor Jackson namugambi nze ndi mukwano nnyo gwa Lanek actually njagala nnyo Lanek but yakola ekintu kanga mpulira simanyi nangeri gyensola kihandolingo okujjako okuma obusungu bwange because nali nsola okukola ekintu gwe tokimanyi nakimanya nze omuntu azanyira ku bayimbi ba gospel antama kubanga nkugambye fe kaliya zaffe zaafa oba zagenda on hold kulwa industry ya gospel kugambye kugenda obuuza abo n'abaana banjeekera nga ngamba nti kubanga nagamba abayimbi ba gospel bwe mutajja music wammwe mu makanisa wano ne mumutwala mu marketplace bana abasumba temujja basobola. Levikson wembalaba I celebrate them naye nga nzijukira nti nze bakola kya I sacrificed my career. So do Judith Babire kyovola wosanga Judith Babire bajuli Mutesa Asira abo bakwata ku sente zaabwe ne bampa kubanga bamanyi kye nakola kubbo oyo Mutesa Asira ng'osobola mujja wali ku simanyi upper room ne nagenda ne musaba baawe oba kyali baawe oyo nze obuzibu buvaawo kubanga Lanek atuuka okwogera ebigambo nga bino ku gospel artists okubulwa amagezi. Bayibuli egamba mu Hosea 6 oba 2 nti abantu bange babulwa olw'okubulwa okumanya. That is one. Kubanga baganye okumanya nange kyenva mbagana okuba bannabbi bange. Kati ebintu bibiri waliwo okubulwa okumanya Lanek yabulwa okumanya Kibbo kakati ate waliwo n'agaana n'okumanya n'afuuka Lindazi combination of Kibbo Lindazi kati ye kasoro mutasa pastor Jude anointing okuddamu understanding otherwise oyo mwana engeri gyayagala ebintu bya yalowooza tujja ku kamera ne twogera bwe tuti oba balowooza no tubalabye twogera tukachetinga bye twogera. This is our government tumayine kiddanze n'onkwata n'ontwala ekitalya oba ontutte kuwummulako manya wenvayo ntandikirawa. Look at him kati njagala Lanek woddamu okwogera manya nti waliwo abantu balina family goba tolina family then be there otegera ekintu ekyo ne tusobola kulumba bantu nga ba Kobe Bryant kyannuma nnyo nga mulaba. Ekyokubiri si buli awasa omuzungu nti bamuwasiriza tamuyita Governor S kyalaba Lanek ng'asula Exodus ekawaala nga I have the money. Aba baana yes bafunye sente zaabwe mu ngeri zaabwe but let them appreciate nti ate ffe batusanga tuli baddoni. Mu senior phone nakola studio waligendo kibuuze ba Big Eye ye yayina ki ye mbuuza akola mulimu ki abalageko ku business ye. Nze nange kati mukole program nkugambye motoka eri mu luyimbo olwo Benz yali yange lwa myaka obemeka sirujuki olwo luyimbo olwo yali yange. Kati if I'm 33 right now nga lwa myaka 9 ya ng'emyaka 9 emabega nali nvuga Benz kati makona bamugezi kunze na yani abaki kati sakabira bate waliwo sente z'amaalo ba Kobe Bryant bakulidde mu sente kyovola ba Kobe Bryant tayogera ku bya sente genda obuuze baani ba Carol Budwig baani tebogera kati oyo mukyala Betty na Maganda genda mbuuze ndubuna musangako nga twesanga mu nnyonyi atusa wano zibeti kavo bazitya mugagga muvundu oloza lwaki omunaku n'omukopi yatandika okwogera ku by'essente kati gobadde tokimanyi nti nze nagula Benz nga tokimanyi 9 years ago am 33 minus 9 nayo emyaka emeka kyenkugamba nze njagala kugamba genda obuuza abayimbi basacula abanda bako nga nkoze studio nti amusajja oyo nkugambe n'okuga genda Zebula kozirwa kwa mugenzi genda obuuza omwana wa Zebula. Okay, wisdom Kaye nga tumaliriza sente bya kito lwakubanga naye alina emyaka gy'obuvubuka gye yasubwa
mwena neke omanyi kankubule emyaka gy'ovuka gye walina okuliramu ice cream egikuyitako n'ofuna ssente ku myaka 49 kati otandika okukola biri ebyekito bye wakolanga edda tolalwasa buli dakiika akomawo kale nawahanzi anaawosa nabatanzi ajja kuba yeesibiddeko bomu gwe kati nga gwe tebegyesibirako kati bebimu ne Lanek actually the combination ya Lwasa Lanek Angela eyesobola okunyuma